twatandika okwagalana ne Love Mercy nga sinnalwala Nansigo nga naye tannagenda na bweru, naye kino kye nakoze okukifuula opening, I made it out of angle nga King Sheebah asusse okunkuba. Sheebah nkuba anvuma antyoboola kwe ganninga ng'ekisassalala ekitalina amaanyi agasobola okuba omuvubuka abakazi batukuba, abakazi batukuba, yagenda ekkololo n'onyiga kiweewa amatama. Abakazi batukuba, abakazi bakuba abasajja mu mayumba. Tebakoma ku ekyo, abakazi bakwata abasajja. Naye ebitongole byaffe byonna ne gavumenti zaffe ekitojo boiling child babajjako engalo tebatuliiko. Sheebah yakwata ankuba ekyokukwata nga tokiyita sinze nzekka. Abasajja bangi bakubwa, gavumenti neetafaayo. Naye nze singa olunaku lukya lumu nengalula omukono nenkuba Sheebah, oyinza okulaba ebitongole ne byotalabanga nako paso PS taso diso iso yugo presa palaso terazo byonna nga bivuddeyo nga bitabuse mukunji akuba atya omukazi wizo kamiliyoni kuba kokonye mu palaso. Ebitongole byonna byotawulirangako. Kati oluusi tuuka ne mbuuza ffe abaana ab'obulenzi baatuvaako, buli muntu asobola otukozesa kyayagala. Ekituufu kiri nti Sheebah abadde asusse okunkuba. That is why I made this decision out of angle. Naye Calvin Kayanja alabika alina ekitateredde ku mutwe gwe. Ekyokubiri, njagala abantu mubeere vigilant. Vigilant. Calvin Kayanja alabika alina ddiiru yo promoting ebisiyaga. Tasobola kyogera kuba ensi egenda mukuba. Naye trusting me, kkiriza byange, Calvin Kayanja alina ddiiru yo promoting ebisiyaga wano e Uganda. Naku ya kisajja nakunyonnyodde. Sheebah nange mubeereddewo. Nange Sheebah sinagambako nti oba simwetaaga oba sikola ki. Olinamu akamwagala. Naye muganda wange Sheebah nnyogoga amattu. Muganda wange tugumira bingi. Mutulaba abasajja mu kkubo nga bambadde amasuuti ne banekaanekana ng'omulaba musajja agumidde, naye nga kyayitamu ewaka nga zeeyo. Sheebah nnyogoga ennyindo. Omukwatako n'ogamba Mukama Katonda buno obuyindo bwambwa. Ekirezo osula ne Sheebah. Love Mercy, naye omanyi Love Mercy gwe omukiga aba ne Love. Tuve mu birala byonna. Living for the answer factor constant. Omusoga omukiga aba woba tonnayagala ku mukiga okyali mbeerera. Tonna yo bagitutte jjo. Mama. Export TV to the world. Export TV online platform, subscribing, commenting, sharing. Tuli ku TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, wonna we tuli. Aba El Shaddai batambuza akasente. Banayi mubeekwate eno season gye tugendamu ya Ramadhani, banayi mubeekwate bakola transactions zonna z'oyagala okuzijja yonna gy'oyagala ne bazitwala yonna gy'oyagala. Mwabali South Africa balina offers nyingi. Oyagala sasula TV, simanyi njagala kusasula mazzi, school fees, simanyi loan, ebintu byonna ebyokusasula sente via online. Ba inboxing bagenda kikolera mu bwangu n'embiro ate ku bbeeyi ensaamusamba. Bayita aba El Shaddai Money Service International. Bo bakadde baffe aba Infotrust Property Consultancy mataka batereka akasente k'abanyinaffe abali ebweru w'eggwanga kasakawezayo omwaka bekapa bagenda kuteramu amagoba. Nabo ba inboxing bakuguze ettaka ate balitunde. Ate balina abakugwa abamanya ensonga z'amataka. Kyapa kyagana balina ba lawyer. Amanyi omwana soda abe ku kamera. Omukulu nga bakata oluyimba tubeesibeko terunaweza na wiiki ne bwogenda ku search engines zonna terunaweza the week. Balita tubeesibeko omukunja atasera ne King Sheebah. Ku YouTube gye luli nalulabye ne ku TikTok buli wamu weewali. Omukulu yafuuse ekizibu. Omuyimbi waffe King Sheebah ade akamugamba ngenda kwesibako, omukulu n'awasibwa. Mukunja kyali kitya? Ndiba naye kyali kitya baganda bange. Eno design eri ku mutwe okoze otya leero ndaba ng'ekipale kya Masa kyatera okolera mu video. Ero Ku mutwe. Ekyo si kipale kya Masa kiri mwaka. Baby. Love. Naye. Ati oluvudde mu buliri munkedde bukeezi bannaye. None empaleyo. For you are doing the designing. Eno si empale ya Masa gyakolera mu coming here. Gyakolera mu video. Wanyamba za akapale ku mutwe.
pale si ene muna akatuli nedda ate tokiremerako nnyo mukwano but design okay coming helping lwaki tomulese asooka yeetereze kale weetereze njije yeetereze mukunja laavu eno ya laavu mase mwagiguddemu bugwi oba mwatandika okwagalana nga laavu mase akyali buli w'eggwanga tuludde twatandika okwagalana ne laavu mase nga sinnalwala nansigo nga naye tannagenda nabweru naye kino kye nakoze okukifuula opening I made it out of angle nga King Sheebah asose okunkuba Sheebah nkuba anvuma antyoboola kweganinga ng'ekisassalala ekitalina n'amaanyi agasobola okuba omuvubuka abakazi batukuba yagenda ekkololo n'onyiga kiweewa amatama abakazi batukuba abakazi bakuba abasajja mu mayumba tebakoma ku ekyo abakazi bakwata abasajja naye ebitongole byaffe byonna ne gavumenti zaffe ekitojo boiling child babajjako engalo tebatuliiko Sheebah yakwata ankuba ekyokukwata nga sinze nzekka abasajja bangi bakubwa gavumenti neetafaayo naye nze singa olunaku lukya lumu nengalula omukono nenkuba Sheebah oyinza okulaba ebitongole ne byotalabanga nako paso ps taso diso iso yugo presa palaso terazo byonna nga bivuddeyo nga bitabuse mukunja akuba atya omukazi wizo kamiliyoni kuba okonye mu palaso ebitongole byonna byotawulirangako kati oluusi ntuuka ne mbuuza fe abaana ab'obulenzi baatuvaako buli muntu asobola otukozesa kyayagala ekituufu kiri nti Sheebah abadde asoose okunkuba that is why I made this decision out of angle busungu ye bwakinosalawo kifulo official Laavu mase namulaba bangadde mabega kubanoonya kuwamulaba kubukedde kuyagendera nga nali nkyalina mwana muto nali nkyali muto nali nkyasoma kati nenkubira Laavu mase namulaba kubukedde TV kubanoonya naye nze saamukubira kumuwasa oba kumwagala just nali nkonfaminga kituufu abantu gye bali abanoonya no nga wetubalaba ku TV nga tugamba biba bituufu omukazi n'avaayo neyeewaayo nti noonya kati nze namukubiramu ekyo kiti si kumwagala kumbe mase n'atereka ennamba yange kati wennajja e Kampala nga nze siminti yagitereka mba ndi awo nga nkubira ngamba baby how are you waatawo mase yakwana mase alayika oba yali mase alayika kale yeetunda nako akusinga obukulu mase mukulu nnyo mase mukulu nnyo mase mukulu oli ku sugar mami mu bufunzi si sugar mami naye munange mirembe abasajja tunoonya mirembe ku nsi mukunjano tuli luddawe tuli kati eno gye napangisiza Laavu mase gye wafumbiddwa gye wapangisiza Laavu mase no gyo yasuze eri gyensula mu Gaza kuba nkumanyi makindi anti yayombye mase nga tayagalayo jjukira ye teyamanyira kunywa njaga mase tanywa njaga n'akuwasa kati ate eri bakyali bange bonna ekikomera wasula beeto fe muzamunda mwensula mwonna banywi banjaga fenna kati mase teyamanyira mukagwa njaga kati yazimba olubuto n'angamba tudde tugende eri ne tujja eno mase alinga myaka emeka twagala otubuulire fe abamulaba obulabe 39 ate nze nina emyaka 23 ekitegeeza Laavu mase agenda ku kyeyo nga mutandise laavu yagenda awo tutandise naye nga nze mutya nze nga mutya naye nakava mutya nga nti ebyalaavu nga mutya nze nti abakazi abakulu anti twakulaba tugamba abakazi abakulu bookya bati nti nowebaka naye akwokya mbalakaso zonna ebitundu ebyekyama n'ozimba twakula ekyo bakitutiisa kuva mu kyalo era nze mbatya nnyo abakazi abakulu ne mase ennaku kugambye I making this decision out of anger walozezaako batonaba ebyo mu kisenge tebitotolwa anti twagala tufune abavuka eri abavuka bangi abalina bashuga mami naye nga batya nabo amazzi agookya kati oba alozezaako ne gatakwokya gookya tebagezesa gookya togezesa mukwano ensigo emu ekyalimu bano bagifunziza ne bagisiriza ganda wange ennaku yansi singa Sheebah tampisa bubi Sheebah singa tampisa ng'ekyokuttale naye okubonaabona kuno kwonna kuva ku oyo Sheebah naye mukunja olabika oli mwenzi bwenzi wasooka noyagala Brenda Miles kyokka otugambye Laavu mase yasooka
Brenda Mairo ye yanjagala sinze namwagala. Tansote mu mugamba. N'ogattako King Sheebah n'abalala bangi bensanga mu matindi omwo nga banyimiriza n'abajja ku channel nga bakubuuza. Olaka gwe mwenzi. Jase bangoba mangu nti akasigo. Mwene mundabanga omwenzi singa nalina ensigo 2 nga yingeni evuga ng'eyammwe ng'ey'abasajja abalala. Nandibadde sizunga. Ovuga lutu nga mmeka. Mwana wange bireke ennaku yansi munaisi ennaku y'abaana b'abannammwe mweyesanyo lyammwe. Oyogera nina basenga ku mukutu kuno abasobola okukwatamu. Bafere munnange. Bampitaayita dda. Info trust oyo mulungi nnyo. Oyo mpozi yagenda okuntaasa. Okubanga lutu. Ontwalayo ddi? Ngenda kutwala. Wakiri anyambeko ziwere 2. Kuba Ajati ye mukyala wa Jebbi. Anyambeko Ajati nyamba ziwere 2 afaddaali. Sheebah yagamba Nancy yagamba azikwatemu agaana. Sheebah mufere. Naye yalemererwa okwekwatamu ankwatemu. Kati ekiddako eri Sheebah kuba Sheebah mukambo muzibu talivedde kkuta n'olimba agamba tubesibeko. Sheebah naye aneetunzeeko bannange kuli kususse okuba okwesibako. Kati aneetunzeeko bwetunzi. Gwe yamuoya gundi eyo ekyagaanye. Kati ekigenda okuddako ogenda mu dropping up osigale ne masewo. Soda. Suga mamiwo. Ebyomunju tebitotolwa. Abasajja tugumira bingi naye Sheebah nyogoga amattu. Masa abuguma okutu okwata ku kutwe n'owulira akabugu Sheebah nyogoga amattu oba avuga booda ekiro ng'atoloka mu nju banenze ngumidde ebizibu. Love Masa nyogoga amattu gokka. Sheebah Love Masa abuguma amattu gokka n'ennyindo zibuguma naye Sheebah nyogoga ennyindo. Mu byonna gwe wasinze kuwekebejja nnyindo n'amatu. Ebyomunju tebitotola. Nabadde ndi awo omu kubako bwe tuyita social media in-laws. Calvin Kayanja n'avaayo n'apolooka omugambo. Oli gwaddi oli azi damage yani. Atwadde layina alaga Brenda Mairo damage. Sheebah damage. Naye Calvin Kayanja alabika alina ekitateredde ku mutwe gwe. Ekyokubiri njagala abantu mubeere vigilant. Tojogera vigilant. Calvin Kayanja alabika alina ddiiru yo promoting ebisiyaga. Tasobola kyogera kuba ensi eba egenda mukuba. Naye trusting me kiriza byange Calvin Kayanja alina ddiiru yo promoting ebisiyaga wano e Uganda. Ova ku kyopoloka omugambo bwe gwe. Kubanga ku baana abali ku zi TikTok abakusula ku zi live ku mikutu gyonna muwala na muwala musajja na musajja beekomba emimwa beekwata mu bitundu by'emunnanka ni mu mbalakaso beekwata mu Calvin Kayanja tasobodde balwanyisa alwanyisizza abantu abasuze omukazi n'omusajja. Kiki ekiri emba what is the behind of the Calvin Kayanja? Osusse towumula. Yali antegekedde komawa. Wenayisiza nzireyo nodda wano wenava Brenda Mairo ye yangoba nsigo ye yangobya oyagala nnyo njogera ebyomu kisenge ennaku yange yebasanyusa wamaana okkiriza nti yeeryamu kuba Calvin Kayanja yakunnyonnyola nga tojja mmalako no Calvin gundi Brenda Mairo yanjagala n'omutima gwe gwonna nange nempulira nga Brenda Mairo si mukyala mubi yali eyo yeeryamu oba ne yali teyeryamu nakati teyeryamu nakati gyali ali mu mirembe gye teyeryamu teyeetunda naye ekyangobya kasigo nnaku byannaku olumu mbasaagala byogera naye munteeka nnyo ku pulesa. Love Masa yetagobe oba ye kuba abakigoba manyi totuse kuddayo wa Sheebah omulalu naye Love Masa awunya olusu eki twali ku live gwe kennyini n'oyogera twali naawe nti yeebaka n'omulambo e Saudi awunya olusu lw'omulambo alike bananga abasajja baguma byonna olirweddo bigumira era simanyi nangeri gye ngenda kwetonderamu bazadde bange nasuze ne Love Masa ekireki taata yakedde kunkubira simu mu kyalo Taata Calvin Kayanja naye mutuufu okugamba taata yaŋŋambye ekigambo sikiwulirangako bukyanga nzaalibwa bulijjo ankubira essimu taata ne tusooka tunyumyamu mwana wange ekibuga endongo etambula etya akayimba kyakapyako olina okampereze leero ebyo byonna teyabigenzeemu yakutte essimu alo
n'asooka asirikira eddakiika nga 3 wenjetegereza nenga oba netiwaaka yemutawo kuba ki alo nga muwulira kwali olwagize nangamba mwana wange sitaani takyatuma kati yeetuukira bwetuukizi. Calvin Kayanja mutuufu naye ekitegeeza kati Calvin Kayanja alina ssente ze baamuwa batambuze ekisiyaga bapromotinga ekisiyaga bakiyambeko okutambula. alya ebisiyaga Calvin talya naye awa platform abiwanika bitambule kubanga tunuulira Joey abeera ku live ekiro kiramba n'oli omuwala sibe bamuyitaani omuli w'ebisiyaga basula ku kisiyaga okuva ekiro mpaka obudde kukya muwala na muwala beenuuna emimwa beekiisinga beekwatawa beekola batya. Calvin Kayanja abo bo tabanyegako muna kale muna yalinga ayogera ku muna naye nga akubirira awumbirira. Calvin Kayanja yandimpise nangamba mwana wange mukunja weebale kutuyamba kulwanyisa kisiyaga weebale kulaga abantu nti nno balina kuba mu buliri mulina bakitonde kikazi na kisajja siso kikazi ku kikazi oba kisajja ku kisajja ate kati yanwanyisa naye okwemulira ku media obosibuseego tetwemodde Jesse twabadde Jesse nga ffe twabadde bubeezaawo Mase yabadde yasula ayomba Mase kuba yampita nangamba Sheebah lwaki akulemerako akwesibako okutuuka ku ekyo nemugamba nti naawe oluusi obeera bize n'otampabudde kati deni nga twakafulumya oluyimba olwo lwa nze nfunye gwe nensibako naawe funayo gwe wetungako ebyalaavu byakwesibako teka ensonyi ku bbali positinga omuntu katubeesibeko gwate tunakola ki ebyalaavu byakwesibako teka ensonyi ku bbali positinga omuntu kwagala n'omutakiraba oba olinze mmale kweyambula. Sheebah kati guvuddeko nogenda nange kambere oli yanneesibako nange okunneesibako kati Mase yasula ayomba ga oluyimba Sheebah yalwonoona. Mase muyimbi producer amanyi Mase yanyimbiddemu eddoboozi nga twebase eddoboozi lya Mase ddala nnyo ba Juliana Kanyoomoozi ba Irene Namubiru nga baawulidde Mase endongo bagivaamu buvi ne badduka mukooloobi Mase alidde eddoboozi tusuubireyo kolabo ne Love Mase yaŋŋambye nga tetunnakola ebyo Sheebah tusooke tumugye mu luyimba luno yalwonoonye era otusanze wano nga maze okwambala naye tugenda mu studio ebya Sheebah tubijjemu Mase ayimba ebituufu. Sheebah yalwonoonye oluyimba mugenda luyiwa Sheebah yalwonoonye yalukaabiddemu nnyo Mase yanyombeseza ekiro kiramba aliva ku byalaavu go bwotunira oluyimba Sheebah yalwonoonye bayayimbye nange ndaba yalwonoonye. Tusuubireyo oluyimba olulala ne Sheebah. Nze Sheebah sikyamumanyi. Kati ogenda mumulekeraani kuba gwe taata gwe maama gwe bbaawe gwe munywanyi. Lwaki ankuba? Lwaki oyenda? Kuba alina okubaawo ensonga lwaki akkuba. Lwaki totuuza akasiga akaakamu? Naku ya kisajja nakunyonnyodde Sheebah nange mubeereddewo nange Sheebah sinagambako nti oba simwetaaga oba sikola ki olinamu akamwagala naye muganda wange Sheebah nyogoga amattu muganda wange tugumira bingi mutulaba abasajja mu kkubo nga bambadde amasuuti ne banekaanekana ng'omulaba musajja agumidde naye nga kyayitamu ewaka nga zeeyo Sheebah nyogoga ennyindo omukwatako n'ogamba Mukama Katonda buno obuyindo bwambwa. Ekirezo osula ne Sheebah ng'obuuza bingi ng'ofaayo gwe nga sinakubuuza b'osula nabo anti bw'ogamba omukwatako ekiro nga nnyogoga ennyindo akuleka mu nnyumba kiteeza musula naye. Calvin Kayanja yaweereza Mase messages ezimukwana yakwana Brenda Mairo nesiraga abantu message ezo ngenda kulaga ensi ezo message olina bwina kwatikako nti Calvin Kayanja akwana Calvin Kayanja akwana Mase onja gwe buli avaayo n'akubulira ekituufu ng'omukolokako Calvin Kayanja message ze nnina lwakuba nti ezisinga za luzungu ndobitegeera. Calvin Kayanja akwana Mase era olutalo lwabwe we luli okuva yanjogerera omugambo mungi era nabozeza Mase nande ngenda mukubira omwo mungi lwakuba nti era omukigo omumanyi oyinza lwanira omukubo onyo nonze nampangisiza eno
Sinampangisizaayo. Mukunja Kayanja alina ekintu kyeyogedde n'agamba abaana abava bankuba kyeyo batomera nnyo obudde buno yandibadde abala kukola bizinensi naye ali mu bya kisirumbu ali mu mukwano na mukunja atasira tebalina kiddako mu nnyumba mulimu ekitanda kyokka kwegadangirako gwe olaba Museveni yali mulaavu yagwa mulaavu eyabeera mu nsiko emyaka oba emeka n'akwata emmundu n'alaba ku mirambo olaba yagonda omutima n'agwa mulaavu. Malaavu mase yani atagugwamu nze ani atagugwamu anti amusuubira obudde ate mwegendereze nnyo please mwegendereze nnyo aba motivational speaker abo nti wano mu kamera ajja n'akuwabula mugwa mutya mulaavu tuli mu struggle mugwa mulaavu ogwotya mulaavu otomedde naye nga ye waddayo we kati Calvin Kayanja oyinza n'omusanga wekiddayo kiyiika kyonna ne kyeyambula essaati ne kigwa wali ne bakiweeweeta ne bakikuba masaaji ne kiyona ne kiyayaana naye kaakati yalaga nti ate avumbi. Nze wuliriza nandisanyuse nnyo Calvin Kayanja okkeera n'atukolera omusalaganda gwa vidiyo nga twabadde musajja ku musajja. Mpozi kyenyiza omusaba okumujjukiza taata Calvin Kayanja mase mukazi just embeera yansi ye yamukuzanga eŋŋamiya naye mukazi zera nanga abantu taata ekyamuyombesezza taata amaze n'akakkana mu kyalo we yankubiridde n'agamba mwana wange sitaani takyatuma kati yeetuukira taata baabadde bamugambye mbu nasuze na musajja munnange wamuweereza kyo kakasa ndi bali abalikodinze ka vidiyo baweereza nga tebalaze feesi ya laavu mase na mabeere kati taata we yalabye akabina ka laavu mase akabina k'eŋŋamiya omuseregende taata yabadde amanyi nasuze na musajja munnange era taata yazzeemu n'ankwira nga mwana wange wamuweereza bitundu bya kyama taata okakasa nti mukazi namuweereza gundi ka vidiyo akalala nga kalaga feesi nemugamba n'agatta ekifaananyi n'alaba nti empale laavu mase gye yalimu nemugamba taata laavu mase mukazi no taata okutabuka ngamba ekigambo ekinene ekyo kyesiwulirangako sitaani takyatuma kati yeetuukira nga mase sitaani atuuse taata yakyogeredde mu bulumi ng'alaga nti ensi weetuuse Mukunja ani ku luno agenda okwetonderako ngozeeyo wa Sheebah kuba sisobola kuddayo ate wanaayita embeka bwe tukulabayo bannange simanyi ojja nanangira ano ku live gyeri oyogere ebigambo bitakwatagana otuvumye sisobola kudda bamikwano banene sisobola laavu mase naye omanyi laavu mase gwe omukiga aba ne laavu tuve mu birala byonna living for the other factor constant omusoga omukiga woba tonnayagala ku mukiga okyali mbeerera iyo bagitutejjo mama kyayi mu buliri makeup gwe bankozeekoze ebintu Sheebah yabadde yankubye mbalebale eddogo nze nabadde mutuloye omukiga obeera we by the way kino nkigamba kuyamba basajja bannange abaana battu abanoonya ababeezi nga tonnayagala ku mukiga Mukunja bw'oyagala otama no bw'oyagala wawaana Sheebah awasooka n'ompaanira ani ono ow'enkolongo nga Calvin bwe yagamba Bulenda Miles n'ogamba oli mu bwegulo obuwedde emirimu n'owaana Sheebah Bulenda Miles naye mulungi bannange kati gundi anaakola ata ne Sheebah si mubi naye obuzibu bwe kunkuba kunvuma kunyogoga matu kunyogoga nyindo nakusobyangako ekiro Sheebah ayinza kale ye Sheebah ayinza oba mpewo nga woba naye nga zinyiize ogenda owulira okutunga kunyogoga oba amanyi okuggyako amatu n'agassa mu firiji ne gasooka ganyogoga n'ennyindo bannanga agenda omukuyisaako bw'oti owawamuka Mukunja ebigambo gwe busembayo eri omugagga Calvin Kayanja tuve wano eno tugende tuliza akayimba nange nakafunye tubeesibeko kanyumidde nnyo tubeesibeko tetunnalukola bane guys by the way simanyi engeri gye nsobola kubeebaza tubeesibeko ku TikTok yakamalayo ennaku 2 alina challenge 3,800 ku YouTube alina 20k
era tannagendayo kulaba luyimba olwalulabe ku Facebook lutambula emikutu gyonna ku Charging Engine zonna Google oteekamu tubeesibeko by Omukunja Atasera and King Sheebah. Then nakali akayimba ke twakola nze nkokedde ku makya mama birungo amase nze nkokedde ku makya mase birungo okimanyi gwa nsula ku bwongo kwagala nnyo gutali musango mase njagala nkufaanane tube balongo bali baveeko babigambo kyenva nkunoonyanga ku bakalango mase kkiriza ngende naawe Uganda walina ekkuba erigenda mu ggulu ensenene zigwa nga nsiike taata wange muzeeyi Kyagulanyi yagaba vize zigenda mu ggulu enswa zibuuka tekuli byoya eno kulya buli teri kutegana mase jangu eno naye ekipale kya mase nga kikyafu wano wakati no mumagulu uganta koya oba kyayikamu bugazi amagulu wano wansi oba kyayikamu omusaayi ogaziya kituli wano ng'emikolo gikwajje todagala mwambule emba naye mase lengera ekipale oyinza okugamba bakisekuliramu entangawuuzi Mukunja sindika obubaka obwaguuga bw'obubaka eri Calvin tuve wano Calvin Kayanja mulekere okupromotinga ebisiyaga mutwale amaanyi mangi ge mututeekako amaanyi ago mugateeke ku bali abantu abeebaka musajja ku musajja mukazi ku mukazi bw'obeera olabye omuvubuka ng'alina ekitonde ekikazi wagira buwagizi obaani kasita olaba kyenkuwabulamu olabika watidde ng'omanyi mase musajja nafunge wembadde nga mmanyi naye mase mukazi walidde nako n'olaba no mase mukazi njagala I am standing for the truth okutegeeza Uganda yonna love mase mukyala mukazi si musajja ng'abantu we bamulaba nga we enkula ye ate asinga n'abakazi bangi so Calvin Kayanja diru y'ebisiyaga omugaati we guba gukutuddemu please wanika kino kye twakoze n'abantu ab'obuvunaanyizibwa baatukubidde edda nze abantu b'obuvunaanyizibwa gwe tomanyi bantu bankubidde masimu mutabani weebale nze amasimu ge naakafuna okuva mu bakiga togamanyi abakiga baagala kumpa nte baagala kumpa bya bugagga abakiga baŋŋambye weewaddeyo n'otwagalira omwana oyo weewaddeyo n'omira ensanafu ne kalalankoma ko gwe namize ne baŋŋamba gwe mwana gwe tukusangawo kuwa ebirabo byaffe kewamize kati wemba nataasizza ku Uganda ekizibu omuntu wataasa Uganda n'agijjako ekizibu mumusiime kati mase yakakkanye tavuma mukakamu aba mu buli ali mulaavu ali awo gwe laavu terina gwetagonze laavu esinga n'emmundu ali kalenzi kakato yeeriira mbubutu ŋŋununa awunye oluso nkubye kamba teri awulidde bazaba ne banyabo Omukunja Atasera ennyimba nga ipusi zange twezine mazina nandizinye gwe n'atukuba nkusaba era gye ziri ku YouTube channel ebane mugende munoonya alina olupya baluyita tubeesibeko ne King Sheebah bwe bitwe bitambudde ffe tetumanyi gye binaggwera naye whatever kyonna bwe kinaabeera ffe tujja kuba tubituusaako Calvin Kayanja Love Mase n'Omukunja Atasera ne King Sheebah tujja kuba tubalondera so gwe sigala ku Export TV subscribinga byonna ebinaaba bituuko genda kuba bifuna amannyo mwana soda aba akutte kamera ate matema mukama abatukuumire Export TV to the world.